nga weekolera ku tteeka eryo ekolagane wamu n'abayimbi federation y'abayimbi wamu ne federation y'abapromota okulaba nti bwe baba basolooza ne zino federation nazo zibaako akatono kezifuna. So njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo director wa Uganda Communication Commission olw'okuleeta ekirowoozo ekyo ate n'okutuyita nga ba stakeholders okubaganyako ebirowoozo ebibaddemu ebitonotono ebibadde biruma abantu nga Eddie Kenzo byayogedde ebyokusaba nnyo ssente ate bano 10 wali 2 wali 3 wali 4 ebyo byonna Kenzo byayogedde ndaba nga birimu amakulu era ndowooza director asabye tutuule wamu tulabe nti tubigonjoola. Honorable Minister wabaddewo ensonga ezze muzze muwera kuba muteeka empumbo ku bayimbi abamu naye ne kitakola ng'ekiriwa twakola bapromota twasalawo nti abayimbi abeetaba mu fujjo juuzi ababiri tubaweze ennaku 9 tekunabeerako promota abalanga. Waliwo omuyimbi eyayimbye Palace wa Spice Diana. Spice Diana yabadde muyimbi munne abayimbi bo tebanateekawo nvumba eyo ffe nga bapromota twagamba tetujja kubalanga mumbuliyo promota omwe yalanze omuyimbi mu nnaku 9 kwazigwako mu Gwokusatu nga 3 ffe twagamba myezi meka bali abalala ne bagamba myezi 6 nabo bajja ku bivulu byabwe bategese bajja kukola 6 naye ffe ku byaffe byetutegeka myezi meka. Yes. Mukwogera ku badde wano oyogera ku muwala agenda agamba mbuno wamusiiga sirimu n'obyogera mu luzungu twagala bitudizeko. Sagala kuddamu ebya kisiru kubamba nga muwa platform ebya kisiru that is satanic bya kistani sijja byogerako. Njogedde ku nkozesa embi ya TikTok abantu beyambisa TikTok okufuna likes ne bavuma abakulembeze ne bawayiriza ne boogera ku bantu naye ng'ate government erina okulungamya enkola ya TikTok etunula. I think that is what I meant. Nengama nempa example nti waliwo omuwala agenda ayogera mu bantu nga wali mukyala wange nti mukyala wange nze ndi ku ddagala ye talina ddagala simufaako nembagamba nti oyo mugwaddalu awedde emirimu neneyo yamana okugenda ku state square okunkebera okulaga ensi nti sirwalangako oli mulalu naye anoonya likes kuki ate n'enjaye n'amafuta g'ennyonyi ne petroli bye bakozesa bibonoona naye buvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti okuregulatinga kinavaamu nalabako juzi akafaananyi ne ka video nga bagamba muka pulezidenti namba 2 abeera mu nsi akomyewo kati gwe bawadde obwa Bank of Uganda governor naye nga biri ku TikTok. So TikTok is a problem. It has to be managed and regulated. Nga tebanara ne gagamba nti Archbishop alina omukazi before you know bajja gamba nti Archbishop wa Kampala the most reverend nti alina omukyala nti ono omukyala wa Archbishop naye nga kutyobola abantu nga tweyambisa freedom eya expression yetuyita ya TikTok. That's what I meant.